za mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mukkirize nga tumaliriza darusu yaffe olwaleero, nebaze abasiraamu abakola emirimu gyabwe egy'eddiini wansi w'ekitongole ekya Halima Charity Organization Uganda. Ekitongole ekyo kyakoze omulimu munene eyo mu bitundu by'e Karamoja. Bakoze enteekateeka y'okuliisa ku bantu e Karamoja, era akaceera abantu bakalidde alhamdulillah. Ennyama bagiridde, basaze ente ennamba alhamdulillah. Omuzikiti zagenze okukoona ssaawa 6-5 nga guli wakati w'okujjula, nga gunatera okujjula. Zagenze kuyingira ssaawa 8 nga gujjudde. Naye ekyanneewuunyisizza ngamba Allah atuwa okukola eddiini. Ddiini yaffe n'Obusiraamu ekyasobola okutambulira ddala n'etuuka ne wansi w'ennyanja singa Abasiraamu tunadda mu bifo byaffe. Wallahi darusu yatudde ng'eno bwetudde, nga bataddewo n'obutebe mu masjidi obw'abatali baki, obw'abatali Basiraamu. Lindako ebyamasala omanye kati mugenda tandika ate kati obutebe mu muzikiti. Sibanyumiza bino kuleeta byamasala, mbanyumiza bino kutegeera. Dizoninga ng'omaze okufuna amagezi. Waliwo omusajja atera okugamba nti mukube mu bugalo ogaba amagezi gakoze eki. Kati Allah atusasire. Obutebe nabulabye mu muzikiti naye nga simanyi butebe bwaki. Kati ndowooza oba waliwo abatasobola kutuula be baleetedde obutebe. Era darasa neegenda mu maaso ng'obutebe weebuli nga kutuddeko abantu, naye nga simanyi abatudde ku butebe bayina special conditions ki ezibatuuzizza waggulu ne batatuula wansi. Ate nga ndaba kapeti emisaalo gyabadde muzikiriza gikomangawo gyabadde emisaalo ng'ebiri ne mbakyala akasaalo kamu wonna nga wansi sementi. Ne ngamba oba wanyogoga kyekibatuuzizza ku butebe. Ntegeera ssaawa nga 9 nti abatudde ku butebe nga bwe batudde bonna layini si Basiraamu, bazze mu ddalasa. Waliwo omukyala kansala ku disitulikiti ey'e Napaaka nabadde ensomesa n'ayingira, ndaba omukyala ateebikkiridde, alina n'abalala 2 ate bambadde emidaali. Neŋŋamba eno ddalasa kati ekutta akati. Nemanya kati muyingiddemu abeetaavu abalala, nenkyusaamuuko ku ddoozi nabo ne mbateeramu amakerenda gaabwe 2 emirundi 2 paka lweggulo. N'awa speech n'aga nti naye mbadde nva ku kyaki ng'ate bampise wano waliwo abagenyi nga sinza butabaaniriza, wabula ne maama wange kaababu ne maama we ne muwala we bonna yabasitudde n'abaleeta ku muzikiti mu ddalasa n'abuuza ku lukuŋŋaana n'amaani yeeyongerayo. Abaddu wano we tuli ddalasa eno ebeerawo buli lunaku, olwokusatu lw'emisinga n'olwessande tewabaawo musomesa wano, ne Friday sorry, barakallahu fikum. Olwokusatu n'olwokutaano lw'emisinga omusomesa, naye ennaku esigadde wabaawo ddalasa. Naye ate abantu ne bataresipondinga. Abaddu bali e Karamoja awo wallahi nga bayaayaanira mu walimu omu abataasa ajja abasomese ku ddiini ya Allah. Wali ogenzeko mu kitundu nga imaamu teyeekakasa adhaani, mweseke nnyo. Kati olaba bano abaana obagenda e Karamoja balina kufuna bifo mufuti. Subhanallah. Director district 11 mulimu essomero limu ery'Obusiraamu ate lya nursery and primary, temuli secondary. Singa nabijje ku imaamu nandigambye tamanyi bya kyalo kiddako deputy district qadhi
balina essomero limu ate liri mu Soroti town mu district 11 ate nelyenjogerako liva ku nasale paka primary 5 kitegeeza ne P7 teri atuula P7 eyo mu Karamoja region nga azin tebalina ssomero lituuza P7 nga lya busiraamu eyo. Natuuse Karamoja ne ŋŋamba nabuuza oyo district kadhi namubuuza nti eno gye mubeera eno gye muli eno bamufuti bali abewaffe be batwala eno nagamba ne mubuuza bajjayoko naga ani tebalinnyangako eno era nagambye mufuti omu agende eri enkaayana zigenda bazikoze ekya ziwedde. Subhanallah, nenzijukira nti abantu bano betusanze ab'e Karamoja wanaaba Allah abuuza mufuti mubajje ku basiraamu ba Uganda agenda bamubuuzaako, wanaaba Allah abuuza mufuti galabuzi ku basiraamu ba Uganda Allah agenda bamubuuzaako. Abange baganda bange basiraamu, abakulembeze b'obusiraamu ku levu zonna twafunanga obuyambi okuva mu Bawarabu ne batuzimbira ebitundu bino ebyasitukamu mu busiraamu. Wallahi naffe tusoboka okufuuka Abawarabu abaddugavu ne tuyamba ebitundu ebyo. Omukyala yagambye oyo kansala mu area eno yonna tewali ssomero n'erimu kalibere ya gavumenti oba private. Bandaze essomero eryagwa ndowooza terituuka waawo akasolya kaalyo oyimirira muli munda kati nze mu mateeka g'essomero liri sikkirizibwa kuyimirira mba ngenda ddikubamu ebituli waggulu kati nina ddibeeramu bwe nti naye nga lyessomero lye baali balina lyagwa wali abaana video ndazibalaga wali abaana subhanallah sife twagala abaana funa emmotoka tugende tuma abaana e Karamoja kujjuza classes subhanallah naye nga bonna nga bwe bali ebyo wabaana asoma nozalina okutambula okuvanga wano paka ndese wabaana asoma. Era nina ekintu kye neewuunya era ndowooza bukulembeze bwa busiraamu wali obuzibu bajja ne bazimbira abantu emizikiti emirungi ne batateekayo bawalimu. Omuzikiti guba wagunyirira bwalina emizindaalo nga tebasobola kusaala. Ate olyange nti olaba wano wetuli wano kale nagamba lwendi kutwalako awaŋŋambye ludda weeyo naga ate eyo eryo n'Abakaramoja abaana nabakwambala ngoye nanga nti bo abasajja abakulukulu bebeesiba obukete wano we bati kabanga kasikaati n'abakyala abavudde ku mpagala n'agamba nti mba mutudde mwogera nga boolaba ono waatudde babu olowooza omuntu ali mu kasikaati watula nga babu olaba ki oba togenda laba banaddiini era nawulira ku seekaani ono wokusupuliimu seeka ono be bakwatire Sudaani oyo seekaani Abdulaziz gwosinga okujjukira ebintu ebyo seekaani oyo mwerabidde naku zino weerabira puleesha Allah akumalire bw'olabanga kyoyagala ogambanga Allah nti Allah kiikyo oba gaali songako nam bane mwenna muddeemu edduwa eno nti amiina
nsaba Allah we Abdulaziz kyawankira mu budde mwayagalira akimuwemu n'obulungi akimuwemu n'omukisa akimuteeremu baraka webanga mmotoka tivemu motoka endala nga nnyingi webanga gaali muvemu obugaali bulala nga bungi ekosaaga ggwe anti kano akantu yakaleese kadize edduka tujja kukuba eziwera ogambye ki wabeera mukazi Allah muwemu abalongo sikimaze ekyo kati Hasani Badiru tukusabire ki hakubiri mulundi gumu nga nemwe kulemye okutuusa Allah tusaasire baganda bange basiraamu olekalamuja njaddu banyumiza ntandika lutandike musajja atuula n'olaba byolabye naye tokkirizibwa kumwenya oba tunula oba kuleeta feesi yeewuunya kyolabye bakukuba navuddeyo taa tebankubye ate hadithi egamba okukakanya amaaso ekola ddi era omukalamu gye wakuba abeera muntu ofuga oba otunula ki bane barakallahu fikum nsaba Allah atumalire naye kyenabye ekalamoja waliyo obwetaavu Allah nabankiriza bannaye waliyo obwetaavu ate nga si bunene kati ffe ku maanyi gaffe fe abali mu centro neweba nga si gavumenti tusobola okukola ku nsonga za kalamoja naddala awo mwabiimu awo wenabadde just essomero limu wallahi ng'ogjeeko abaana okusoma kitegeeza bonna abali awo mba mugenda basomesa busiraamu omanje kitegeeza Allah okulungamyayo omuntu omu n'agamba ashhadu an la ilaha illa Allah nkugambye abasajja abakulu n'abakyala nga balina sappule zaabwe ne Mariya mu bulago babadde mu muzikiti nga bali furi nnyo bwe badde twata tugaba yasaruna ne Qur'an nga bayaayaana kyebayogedde nga saakiwulidde nga simanyi lukalamoja naye nga kyakayanira kitabo kya ddiini ye talina buzibu era gye baŋŋambye waliwo baseeka gye bagenda ne basomesaayo ne basaazaayo ejjuma ne babagamba seeka temusooka kuddayo mutusaazeyo ejjuma endala nga 5 kubanga we munaagenda nam fiizi bw'oteekayo essomero ng'oyagala fiizi kozi nga fiizi kitegeezaamu kintu kirala naye oba otegeeza ssente siriginyi teziriiyo eriyo jjana wallahi ate bakozesa ki buli nnaku oba ogenda zimba bizimbe era kasamuseti nga ebizimbe ne mubiteekawo ne mufuna mubo bennyini kuba mulimu ate wallahi ate abaasoma nga musomesa yaristotolinga kati ali eyo ne mufuna n'abasobola okuyamba ku bali be balina wallahi obulungi obuvaamu Allah babuddiza mmwe kati ffe twefulamu n'abayamba bano betuyamba wano mu centro tebetagana kuyamba ku kiri eri ekkalamoja nalabye nga wano mu centro abeetaaga obuyambi bayinza oba tebalinawo omanyi omuntu okgenda eka n'ayambalako bulungi ajje mu ddalasa najjira mu ngatto nga bw'ajjamu ekigere olaba ettaka eno nga y'engatto nga wano waliwo ekituli wano naye nga engatto gy'olaba erimu ekituli abadde age azeeyo waka n'afuna engatto enajjako mu bantu mungu oba namukola ki ndudde okunywa kasukaali kati ennaku ndi mu 2 bali ne sukaali tebabitegeera byogera sukaali n'ovuga mairozi nsaba Allah tusaasire kati ne gitwabadde eyo mufuti bavunaanyizibwa ku basiraamu beeyo wabeera nga eddiini yebaluma lwaki bayombera no mu Kampala bagendera e Karamoja eri teriyo nakkaayana ajja yenna yaba mufuti waabwe
wallahi so baganda bange basiraamu eddiini yaffe neetaavu malisigana nko mu zap countries ngende ezo naye ke nagenzeeyo nja kuddamu ngendeyo. Nsaba Allah okutambula kwaffe kuladdaawa atusiima ate atuwe n'obusobozi. Nsaba Allah atuwe okwagala eddiini. Bwenaba mbakonyeeko mansita nga njagala ssente ez'okuyamba abantu abo muzimpe tugende tuyamba abantu abo kuba essomero beetaage. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.